osibitano munafe nkwebaza okulaba Bukedde TV1 kekadde akagataliko nfufu tusinzidde wano ku Watoto Church weyogerere awagenda okubeera emikolo egy'okujaguza amatikira ga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'atudde ku Namulondo y'abajjajja b'emyaka 33 era wetugenda okukuweerereza amawulire agataliiko nfuufu kwaya egenda mu maaso n'okwegezaamu okweteekera olunaku olw'enkya. Kale katusooke tulabe ebikulu tudde nago mujjuvu. Semake yakonye effumbiro lya mukyala we olw'okumumaka luli yeewolereza. Kasitenta luzibaawo buli kintu kyonna kifaanana bivaako nenga nti ekyo kankireke. Famire 3 ezikaalina ettaka zigwanganye mu Malaka kkooti eragidde buli omu asigale waakolera. Tabamiruka w'okuzza emirembe Somalia akwajja beetaaga obuvujjirizi. The challenge of inadequate and unpredictable and unsustainable funding. Amatikira ga Kabaka aga 33 gankya Katikkiro annyonnyodde ku nnono y'amakula g'Omutanda. Coronation anniversary. Nyongera kwebaza kubeera naffe awo tukulozezzaako mu bujjuvu katutandike n'aga Semaka eyakonye effumbiro lya mukazi we olw'okumumma akalulu yeewolereza n'alambika na lwaki yadduka waka. N'ategeezezza nti mukyala we yasussa okuwabya abaana baazaala nga kati tebakyamubuuza. Ensonga za Yusufu Kironde Mutebi yabadde esimbye ku bwasente bw'ekyalo Nsaalu n'ataba mugombole bukulu akalungu kyokka mukyala we Florence Namanda n'amumma akalulu tezinnaggwa. Kyadidde Mutebi okulumbya effumbiro ya mukyala we n'alisuula ku ttaka olw'okutamu akalulu nga yeekwasa nti agenda kuzimbawo eddala. Olwaleero luno ngenda kukimenyawo nzimbe ekirala wali ate bwe nakizimba nja kukusangamu nga gw'okifumbira. Namanda yategeezezza eggulu nti ekyamisiza bba akalulu kwe kuba nti amutulugunya atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Nga wagira mutagala kunzita kati oyinza okwagira mutayagala okutta. Kati tuzze ku kyalo Nsaalu okwoyamu ne Kironde n'ayogera okudambula ku nsonga ezamuddusa awaka. Naye nagavaamu lwa nsonga nga ndaba situsobola kuteesa situkyayogera bulungi situkyakola buli kiseera tuba mu ntalo. Kironde agamba nti maka ge mwabulamu kuteesa naddala ku nsonga z'okusoma kw'abaana nga mukyala we abalemesa kuba buli wabaako walaga bye bakuuma waka. Kati era eggulo nabagambyeko ku mwana ataasomye ng'akuuma omwana. Agamba nti emisiri gy'emu alina evvani yabirikira mukyala we okuggyamu ensimbi ezimuyambako awaka naye kimwewunyisa okulaba ng'abaana oluusi tebasoma olw'obutaba na bitabo na kkalaamu. Ono ze mmwanyi emisiri giri 3 gyonna yaginoga naye tosobola kufiisa kasente n'ogula kitabo kya mwana. Nasimba vanira wona awadde vanira mmwanyi n'eri mu kibanja ekirala byonna bibye. Alumiza Namanda okusiga emize mu baana nga tebakyamubuuza. Ono alaze ng'ebibiina by'abakyala nibo bikoze kyamanyi okumunonera amaka. Abakyala bayingira mu bibiina ng'omukyala agenda ssaawa emu kitundu 2 n'akomayo ssaawa 9 naye nga bagamba batuulira essaawa nga 2 naye buli kasiteegi ne bayimirira buli kasitensi ne bayimirira. Omukyala oyo bw'amala okukwata obwo obusente babalabanga bakutte sente nnyingi mu obwo baterekatereka. Kironde agamba nti wadde ava mu maka ge yasigala atuukiza obuvunaanyizibwa nga Semaka. Naye ate nina okusigala nga nkolera abaana bange ekituufu kye ninobbako. Naye nzo ekiyungu ekyo kyakaddiwa ndudde abaana bano abaleka mu nju oluusi 6 tebannakoma koze pulaani yange yali yakiyungu kibeere mu nju ng'abaana bano baba mama waabwe ne baba bataliiwo basobola okubeera nga bali safe nga tebafuluma bweru amazzi nga tadde mu nju kyovala ne toilet naziteeka mu nju. Kyokka ategeeza nti yafunye ebbaluwa emuyita ku poliisi ebukulula olw'okwona effumbiro era bakutuula mu nsonga zino. Era ng'ensonga zeekuusa ku kumutulugunya n'okwagala n'okumenya ennyumba ye mwafumbire ekitali kituufu. Yenna abakyalo w'ekyalo Nsaalu n'antaba Bena n'akaseeta agamba nti mbere butakanya amaka gano emaze ebbanga ddene era bakwatiramu kusala amagezi okulaba ng'eggwawo. Ensonga zino zitutte ebbanga eriwerako era omwami n'ava mu maka n'afuna omukyala omulala n'agenda eyo. Kati nange mbadde nteesa oba wano talinaawo mirembe agende wooli gy'anaafunira mirembe onamuleke. Nakaseeta ziba bamye okukwata abakyala baabwe bulungi okuwangaza obufumbo. Tebetulugunya bakyala muteese buteesa. Awo tuziba kubaganya empawa ku kikola kya Kironde eky'okusuula effumbiro. Okuwangula akalulu si enkomerero y'ensi
ate bwekali akala akaddako bwekali kusanga oli wangu teyonoona byawaka basooke bawa abaana baabwe ekitiibwa kuba bayomba nnyo ng'abaana weebali. wasabirirwa mujuze yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Ebyakalulu byekazadde nga tebitadde bbali ate waliwo abooluganda abagwaŋŋanye mu Malaka nga bagugulanira yiika z'ettaka erisoba mu 300. Bino bibadde ku kyalo Nababirye mu ggombolola y'Embulamuti mu disitulikiti y'e Kamuli. Wabaluseewo obunkenge ku kyalo Nababirye mu zooni ya Kiwani mu luka bwe Buluya mu ggombolola y'Embulamuti mu disitulikiti y'e Kamuli oluvannyuma lwa famire esibulana olw'ettaka erisoba mu yiika 300 okugwangana Malaka. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Patrick Igwaya, Sosi Waisua n'abalala ku lw'enju y'omugenzi Andrea Kuwaya, Tofilista Nangombi ku lw'enju y'omugenzi Alima Nabirye, Mpoya Babalanda, Matiya Mutebe ku lw'enju y'omugenzi Valentine Mpoya ne Paulo Buwalane ku lw'enju y'omugenzi Gustin Batuuse balumiriza nti abagobaganya ku ttaka lyabwe beekweka amannya g'abantu abanene n'okukozesa poliisi okubatulugunya. Okutandika n'olwaleero bwe tuli kujogemyako eno tujja kumutwala ku poliisi. Tujja kumutwala ku poliisi kuli akolera eno nga tali nife tuli kumutwala ku poliisi. Inaki nikanena abona tumaze kwenya mirembe inaitaka lyaife okuva ku badada okuva mu myaka gyaife abaife bali kutulugunya bali kutema bababa baife bali kufa bababa baife kubaitangani abanga baife okufwa ese batema buteme emere batema buteme bangaga mutuyambe aye batuka bambukirimu omunene. Abatuuze babadde batasereka ku musale bakiridde ku ttaka okweddiza ebifo byabwe we babadde bakolera nga babadde bali awo ne zireeta William Kanena omu gwe balumiriza okubaleetera bakanyama ne batulugunya n'okutta ebisolo byabwe ng'onaawonedde wambyo gajambulwa. Poliisi okuva Embulamuti etuuse n'emutaasa wakati mu kwera okuva mu batuuze ababadde abakawo okukira omususa. Wabula Kanena ne banne okuli Kayisa bamulangeyo Joseph Owere ne Grace Kayisa bagamba nti bananyini ttaka lina batuufu. Abatuuze bagamba nti bafuna ekiwandiiko okuva mu kkooti ejjinja nga kibalagira okusigala ku ttaka lyabwe n'okukolerako emirimu omuli okulima omuceere n'okulundirako kyokka balemesebwa nga bakolwako obulumbaganyi oba bakolwako ekibinja kibayisa ekyabayaaye abatimpula emiggo n'okubatiisatiisa. Ndi omu ku bantu abene itaka lino abantu 18 ogwapiringa mu kooti enkulu nga bali bataze ensonga dino mu bukyamu era nga kiboneka nti waliwo n'enguzi eyeyingiza mu kintu ekyo. Twasalawo twakoba no tulina okugezaako okukola ki okwapiringa era ensonga daife diri mu kooti ensuukulumu. Omulamuzi wa kkooti enkulu ejjinja Winfred Nabisinde yawadde ekiragiro ng'akkiriza abatuuze okugulana ku ttaka lino buli omu okusigala walimira okutuusa nga okujulira okwakoleddwa abatuuze mu kkooti ejulirwamu nga kuwedde okusalibwawo. Okuva n'olwaleero tusazeewo tituli kujja kuyisa mundu oba ki tulina ogezaako okusobola okuboneka nga tujja nga tukozesa okugeza ettaka lyaffe mu maiso. Nze Igwaya Patrick eno ni oda eyatuweebwa kooti ekituyikiriza okuba ku ettaka lino. This interim order was from the IGP up to down. Yes. The LRPC recommended it to be put in action. Yes. My brother, these guys are putting over this land. And they've just our relatives who live in this land. Yes. Stuart Iga, yakusakidde eggulu eno ku Lwabukede TV. Ebyo nga tubitadde bbali ate ye minisita w'ebyokwerinda Kiryowa Kiwanuka alaze obwetaavu omukago gwa African Union okuwa obuvujjirizi eri amawanga agakuuma emirembe mu Somalia. Okwogera bino abadde aggulawo ttamiruka w'amawanga agakuuma emirembe Somalia. Minisita w'ebyokwerinda Kiryowa Kiwanuka agudde obutongole okukoona amawanga agalina amajigago mu ggwanga lya Somalia ng'omukawefu okumalawo bayeekera abalushababu mu ggwanga eryo. Your presence here reflects our shared commitment to advancing peace, security,
and stability in Somalia, and by extension the whole of Africa and the wider African continent. luno lero kuna lomundi ogwokubiri olwetabidwa muno omudubizi wa EPDF jino mosika inolugaba nga luyindira speakers oti munyonyo kiriwa kyono ngategeeza ati mu kukyusa okuva mu AMISOM okudda mu African Union Support and Stabilization Mission in Somalia wuso mu bufunze kirinda kikyayamba. The transition from AMISOM to ATMIS and now AWESOM represents an important evolution in Africa's peace support architecture. Kiriwa ategeeza nti olukunda luno lwakuyamba okuleeta obutebenkevu mu ggwanga lya Somalia. Military operations alone, however, cannot deliver lasting peace. Sustainable stability in Somalia requires complementary political, governance and socio-economic intervention. Ategeeza nti abaikira ba Al-Shabaab bakyeyongera okutisatisa bannansi b'eggwanga eryo nga bakola obulumbaganyi ku byokwerinda ne ku bannansi ebikola bino Uganda tebikiririzaamu. The security landscape in Somalia remains complex and fluid. Al-Shabaab continues to pose a significant threat through asymmetric warfare, including terrorist attacks targeting security forces, government institutions, and also innocent civilians. Uganda strongly condemns these acts of terrorism in the strongest terms possible. Ategeeza nti baagala okulaba nga ebyenfuna bya Somalia byongere okuyitumuka kyokka okubeera n'obwannannyini ku ggwanga kiyamba nnyo okuziba emirembe. Continued efforts are needed to strengthen state institutions, promote political reconciliation, deepen cooperation between the federal government of Somalia and the federal member states, enhance justice and the rule of law, and address the underlying drivers of instability, including poverty, unemployment, and ideological extremism. Yenye emidolo ebula buvugirizi era nga kino kizibu nnyo eri Wusomo okugenda mu maaso nga terina buvugirizi n'asaba ekiina ky'omukago wa Africa okuvaayo okuyambako. The challenge of inadequate and unpredictable and unsustainable funding has persisted across the successive missions in Somalia. As we move forward under AWESOM, there is an urgent need to establish financing mechanisms that are adequate, predictable, and sustainable. Therefore, call upon our international partners to continue supporting the African Union-led peace initiative in a manner that reflects our shared responsibility for international peace and security. Patience Neti Director okulanyisa obutabanguko omukago alikubya alambuludde. Building on this work, the consultations in Kampala, which kicked off yesterday with the meetings of the chiefs of defense forces, was crucial to validate the military and operational considerations, thereby providing a technical foundation for the strategic guidance and decisions to be considered by this ministerial meeting. Minisita Mbezi w'ensonga z'abazirwanako obudde leero ategeezezza nti olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga lwagenda okuggalawo tamiriko mu butongole. Tomorrow it will be and I want to thank President Yoweri Kaguta Museveni, who has been an icon in this issue. Ebyo nga tebinawo General Mosika Nugaba basuse mu kafubo n'amu ku baduumizi b'amawanga akakola omukago ogwa Wusomo. Gano kuliko Uganda, Kenya, Djibouti, Somalia, Burundi ne Ethiopia. Robert Musanje yakusakidde gule nkulaawo TV. Teekateeka ez'amatikira g'empologoma ya Buganda ag'omulundi ogwa 33 ziwedde. Akakiiko akategesi kalambise ebyo ebinaagobererwa mu kusaba okunaabaawo wano ku Watoto Church ebweyogerere wetuli. Mu ngeri y'emu amasaza galesa amakula g'omutanda nga bagakwasiza Katikkiro Charles Peter Mayiga. Olabira bino ng'enteekateeka y'okuzza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ak'omulundi gwa 33 ziwedde. Ssentebe w'olukiiko Lutesitesi era nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu Mengo Joseph Kawuki n'olukiiko lwe batuzirako n'amawulire Bulange Mengo. Kawuki ategeeza nti buli kimu bakimaliriza nga wagenda okubeera omukulu kkanisa ya Watoto Church ebweyogerere wamaze okuyoyotibwa nga n'abantu ba Kabaka basuubira okutuuka wakati w'essaawa 2 ne 3 ez'okumakya. Nti kumpi enteekateeka zonna ziwedde bulungi ddala, ebidaala bimaze okuteekebwayo, emizindalo gimaze okuwanikibwa, entimbe ziteereddwayo,
obutebe munda mu church mumaze okuteekebwateekebwa ate n'ebweru tuwumbawumba ebyo ebikyasigalidde bwatukidde akawungeezi kajjo kumpi ebitundu nga 80 ku buli 100 nga biwedde bulungi ddala. Amyuka omugezi wa polisi mu kampuni Luke Wesigire asabye abagenyi okugubirira amateeka ag'ebiduuka ate bakuume obudde. Tusaba buli omu agoberera ebiragiro ebya traffic sobola okutuuka mu mukolo mangu kuba gutandika mangu ate gujja baguggwa mangu. Asabye n'abantu abagenda ku mukolo okulekayo ebintu ebiteetagisa kyanguyize ab'ebyokwerinda okukola ogwabwe. Counter terrorism edeployingiddwa okulaba nti nno buli ayingira akeberebwa okulaba nti nno kyayingidde nakyo si kya bulabe, so bw'oba olina ebintu byonna nga bya bulabe oba mundu ng'ate toli wa security gireka ewaka olunaku olwo. Mugere mu masasi ga Kabaka gonna ebitongole n'abantu baleese amakulu ga Kabaka ku myuzaalizo okutuuka amatikira ag'omulundi gwa 33 Katikkiro Charles Peter Mayiga yabatikudde amakula era ng'asusikulamuzi ssente w'amakula ag'omulundi guno era engwami wa Kabaka owa Busiro Ssebwana Kibero Isiriza mbala abalese amakulu ga Kabaka mubadde aba Indian community abamutulidde emmotoka ey'ambyulensi ngeno yakukebererangamu abalwadde ab'enjawulo. Coronation anniversary. We appreciate it. Ye Father Vincent Lubega aleze ekifaananyi kya Ssekabaka Sir Edward Muteesa owokubiri ng'asingana Papa Kusa n'Abashindu ba Authority abamutondedde amakula agamba makitisi okuyamba ku bakyala. 1958 yasaba ekifaananyi kino ne bakireeta naye byagwawo nekyonooneka katusazeewo tubeera omwera okukireeta. Katikkiro mu kwogera kwannyonnyodde ennono ey'okuleeta amakula. Mu nnono yaffe Kabaka talambula makula nti Kabaka alyoka aveeyo ajja agalaba alyoka agasiime nedda. Kubanga ebireetebwa okuva ekkooki okuva e Buddu okuva e Ssingo byabeeranga ebisinga okuba ebirungi era nga bagamba bino tebigenda nga makula gye biri ne mu nnono. Ebirabo biweebwa bano abaami kakati omwami w'eggombolola y'Ekiganda gwe muwa ebirabo. Mwategedde nno ne Katikkiro nti aweebwa mantambuntambu. Yeebazizza olw'amakulu agaleeteddwa kw'ossa n'enteekateeka ennungi erabise ku mukolo. Nina essanyu lingi nnyo leero nti amakulu agaleeteddwa gatuukira mu mbeera mwe tuli. Amakulu ge tumanyidde ng'ente, embuzi, matooke n'ebyokulya ebirala nago makulu gakyali makulu. Ye ssentebe w'amakula Ssebwana yeebazizza amasaza agaleese amakula. Kanneebaze nnyo abaami ba Ssaabasajja Kabaka b'amasaza wamu ne bannaffe ab'eggombolola n'ab'emiruka n'abatongole abakoze nnyo omulimu ogw'ettendo okusobola okutambula mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka wansi yonna okusobola okubeera nga bafuna amakula gano ge tubanjulidde olwaleero. Aba Indian community n'aba National Authority nga bakulembera mu Fred Kabuye boogedde ku makulu ge baleese. Momentous initiative for the donation of this mobile van for the use of the Buganda Kingdom. I congratulate them. National Drug Authority era ku lw'okusiima okwo ereese ebitundutundu 10 ebya Mama Kits. Wangala Haimasomoji ne Bukedde ow'olwokutaanaze wa miko ana Beddu. Mulimu emiko egy'enjawulo ku matikira ga Ssaabasajja mwe tukulagidde engeri byakyusizza mu myaka 33 ng'ali ku Namulondo. Tukulaze obunkenke obuzzeewo mu kukakasa abeerosi abalondeddwa nga waliwo abatya nti biyinza okukyusibwa essaawa yonna. Tukuleetedde n'engeri olutalo lwa Amerika ne Iran bwe lutuuse mu Afrika so nga ebya Dr. Kizza Besigye byongedde okutiisa bwassiddwa mu kasenge k'abayi mu ddwaliro e Mulago nga n'ebyemizannyo tebibuzeemu ku nnusu 10 nga bulijjo nga ebisingawo. Tugenda ku mulamu tudda n'agataliiko nfuufu tukyaliwo wano ku Watoto Church bweyogerere tovaawo n'agataliiko nfuufu amalala
enteekateeka ez'okukuza amatikira ga kabaka ag'omulundi ogwa 33 ziwedde ng'ekifo awagenda okubeera emikolo wano wetuli Watoto Church Bweyogerere kiwedde okuyoyootebwa. Mwekyo Bukedde TV siibye kireka mu kasiki k'amatikira ng'eno gye tuweerereza pulogulaamu zaffe zonna olunaku olwaleero katulabe bwe bitambudde. Watutukidde ku kanisa Watoto Bweyogerere wagenda okubeera emikolo gy'amatikira ga kabaka ku mulundi gwa 33 tusanze ekifo kiri mu kuyoyotebwa nga n'ezimu ku kwaya ez'abato ezigenda okuyimba mu kusaba kuno ziri mu kwetegeka. Wabweru wateereddwayo weema ennene ddala kw'ossa n'ebyuma ebikugira abantu okwetala buli wamu. Sseega wa Jimmy nga musoma kanisa eno ategeeza nga balina essanyu kanisa ya Watoto okuba nti bagenda okukulemeramu okusabira kabaka ku matikira aga 33. Bw'otuuka ku ground essaawa eno kigenda mu maaso waliwo okulongoosa, tuli mu kutegeka ebifo ebyenjawulo abagenda otuula abantu ab'enjawulo. Asabye abantu okutuuka mu budde mu kifo kino okuwala okutatakanyizibwa nga kusuubira okutandika ku ssaawa 4 ziyina ez'okumakya. Olina planning okujja njagadde nkutegeeze ti service egenda kutandika ssaawa 4 eggwe ssaawa 6. Wayide Stephen nga ssentebe wa bulungi bwansi akunze bannakiro okujja mu bonje babukirize Ssaabasajja Kabaka nga wezi emyaka 33 ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Njagala okutwala omukisa guno okukowoola abantu ba Ssaabasajja Kabaka basobole okujja ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Tugenzeeko n'ekireka nga Bukedde TV yesimbye amaganda mu kasiki k'amatikira ga kabaka eno gye tusinzidde okuweza pulogulaamu zaffe obutereevu okuva ku makya okutuuka ekiro nga abatuuze bakubaganyiza ebirowoozo ku biseera bya Buganda eby'omu maaso. N'osiŋŋanda omwami bamuyise ku mukolo Mr. Siraje ng'asaze ebimemeya omukazi gw'ogenda okuwasa okuteeka awaka agenda okuzaalira abaana n'abateekateeka atya. Kayira Abdullah nga mutuuze Bweyogerere akunze bannakiro okuyomba bungi ku kanisa Watoto kw'ossa n'okozesa omukisa guno okusembereza abaniisaba ku mukolo guno ebyamaguzi byabo olwo beenogere ku ssente. Mweteeketeekere ddala abalina bizinesi zonna ze mulina okulaba nga muziteekateeka bulungi kubanga tugenda kufuna abagenyi. Rose Mpayenda nga emyuka sipiika w'enakawa n'abantu abalala bakulisizza kabaka olw'okutuuka ku matikira ge aga 33. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti kabaka wa Buganda agenda kuweza emyaka 33. Ssaabasajja Kabaka yatulambika ffe abavubuka ab'omulembe omutebi okubeera abavumu okubeera buli kimu nga tukijjumbira. Mwekyo tugenzeeko ne musezere vuba ne twayamu n'embubi Michael Mbowa wamala ono tumusaze ku mbuga enkulu essaza lino esangibwa emajje mu bizinga ng'ategeeza nti essaza lino kulibwa ebizinga ebyesudde atanuubiri wabula ng'embeera by'omulimu gwokka gwa kuvuba. Ono ayogedde ku byakoze omuli okulongoosa embuga y'essaza n'ekisenge okwekakalabizo nga wano yasanga wabula katono okufuuka ekifulukwa. Kubanga ebizinga ebyo okusinga byanjazi njereere. N'olwekyo emirimu egikolebwa ku bizinga ebyo ebisigadde ebitasobola kulimwako okusinga mulimu gwa kuvuba. Atulamuza ne Subiria Nasale nga yemu ku pulojekiti Masumoje ziyasima zitandikibwe ku mbuga z'amasaza. Ono ayogedde ku bbibu b'ettaka mu bizinga. Emirundi mingi bannakigwanyizi bagezezzaako okujja okunyaga ettaka lya Ssaabasajja Kabaka naddala eririraanye embuga eno. Damba Tadeewo ne Henry Nsubuga bakusakidde eggulu eno Bukedde TV. Mwebale banaffe era nga bwe nakusuubiza enteekateeka zonna era n'emikolo nga bwe ginaatambula tugenda kubeera n'olunaku olw'enkya nga tubibatuusaako ku Bukedde TV 1 tosaana kusagasagana. Tukyali wano ku Watoto Church Bweyogerere we gigenda okuyindira ate olunaku olw'enkya nga tweyongerayo n'agataliiko nfuufu. Obunkenke, amasasi n'okulwanagana bikyabuutikidde ekyalo Kirekaddi Kiganda mu munisipaali ey'Ekiranga Entabo eva ku butakkaanya ku byava mu kalulu ak'obwa ssentebe ng'ekiwayi ekyemulugunya kyagala okulonda kuddibwemu. Nejewuli eno bunkenke bukyali bw'amaanyi ku kyalo Kirekaddi Kiganda ekisangibwa mu munisipaali y'Ekira olw'obutakkaanya bwabalukawo oluvannyuma lw'ebyava mu kulonda kwa ssentebe w'ekyalo kino ng'abawagizi ba ssentebe abaddeko William Kirabira bawakanya okulangirirwa Wawo Malumuyanja
gwe bagamba nti kwali kwa Mankweto. Ibira abadde ne layini bbiri egenze n'ekoneri ne maana ekomawo ng'akono ka kitundu. Kubanga buno obubbi bwakukunala. Abawakanya obuwanguzi ba Muyanja nga bano abawagizi ba NRM olwaleero beevumbye akafubo okwogera ku bibagamba nti byagenda bulungi. Kulonda kuno banyonyodde nga abakulu bekikwatako mulina akacooka ebyokulonda beesigameko kusazaamu okulonda kuno bateeka okulonda okulala. Baba bajjako abantu obupapula babuteeka mu epuloni tetumanyi oba mu epuloni mwalimu obupapula obuki obulala tewaliwo fairness teyaliwo. Okulonda kuddibwemu amaziba geeyoleke abantu balagibwe ekituufu. Tubasaba bakkirize tuddemu tulonde kubanga ffe abalonzi weetuli ate gwe twagala waali. Olukiiko lubadde lukyagenda mu maaso abamu ku bannaabwe ne bajja nga batonya omusaayi nga balumiriza ekiwayi ky'omu ku beesimbyewo kubakuba nga wano olukiiko lukomye era abamu balabiddwako nga bakutte nabo emigo okwambalagana n'ekiwayi ekirumbye ne lukoya. Bafunye ebisago eby'amaanyi nga n'omu aweereddwa ekitanda olw'embeera ebadde tewomya Nakabululu. Nkubye guno omuggo si kiso ankubye omuggo gwa kalitunsi era n'okudde buno ngolina. Omwana bamukubye owa defense bamukubye bamutemyetemye. Omuntu yambe banamala tutta gwe batemye katemu mulabye. Tuli kukola nze jjo babadde bankubye omuggo ku lubuto ndi mukazi muzito. Embeera enewaliriza abasirikale ba poliisi y'omu kitundu abadde mu byambalo n'engoye eza bulijjo okukwata pikipiki nga bakutte emmundu n'emigo ne batandika okulawuna ekyalo okutaayiza abakola effujjo era nga batuuse n'okuba amasasi mu bbanga okugumbulula abatuuze ababadde beegugunga ne babonya emiwabo. Nga bakulembeddwamu ssentebe babaddeko kibira beemulugunyizza ku byagenda mu maaso n'okukolebwa ku lunaku olwo omwalina okugabira abalonzi obukonge ekimenya amateeka kubanga okulonda kwali kwa kusimba ku migongo. Ayabadde ku by'okulondesa yagabye obukonge mu kifo ky'okubala abantu nga amateeka bwe gagamba omu ku omu n'abajjako busiriipu obupapula bwe yakuŋŋaanyizza n'atandika okubukolaki okububala. Era kigambibwa nti yaddidde obwange n'okubutoolako n'abutoolako. Obululu buno bwa ku mugongo babala omu babiri basatu naye so si bupapula. Museveni yakwata miliyoni 30 n'agawa Muyanja n'asalawo okudduka n'esente ezo teyagabira abantu tewawa sente abantu kwekulaakula. Okusinziira ku mbeera eriwo Kibira asabye ne pulezidenti w'eggwanga lino okuyingira mu nsonga zaabwe. Tumaze okuwandiika ebbaluwa okugitwala ewa byabakama nga tusaba tufune obwenkanya era nsaba pulezidenti aveeyo atereze emivuyo gino. Obufu obutamatira byavudde mu kulonda masasi ne tiyagasi bikedde kunyooka ku kyalo Senge mu disitulikiti y'Wakiso oluvannyuma lw'abatuuze okweri omugoju nga bawakanya abakulira ebyokulonda okulangirira omuntu omulala era nga bo bagamba nti kafuwa okukkiriza ono waakiri ekyalo okubeera ne sitampu 2. Bwenkanya tusaba mutuwe obwenkanya batuwe obukulembeze bwaffe ku kyamani waffe Walakira. Genda mukkiriza kuta sitampu okujjako nga gavumenti egamba nti ekyalo kigenda kubeeranga ne sitampu 2. Ene bbugumu lyabadde wakati wa Robert Walakira abadde ssentebe ne Hassan Ali Naitwe nga batuuze balumiriza nti abakuliramu okulondesa bye bavaako akavuyo balangirira omuntu gwe baali batalonze. Yalangirira atudde ku paatulo waggulu n'amasasi nga bwe gavuga naye kino ekyalo kyaffe gwe twawadde obululu bwaffe kyamaani waffe si gwe balangiridde mulala ata eyasembye oli be yaleese bonna yasombye takisi nga 10 ng'abajja Kawanda Ganda Nansana bajje tuzze tuwe kyamaani waffe omwagalwa akalulu ne batuvuvuba batukubye emiggo batukubye tiyaggaasi. Bategeeza nti keetonyeka gwake sibaakukiriza Ali Naitwe kubakulembera era nga baagala akacooka ebyokulonda kaddemu kategeke okulonda mu kitundu kino. Akadudu kakole ki kaddibwemu. Ano twalonze kyamaani waffe Robert era Walakira yaba tukulembera. Embeera eyongedde okusajjuka batuuse mu tawuni poliisi neeyongera okuba tiyaggaasi n'amasasi okubagomboola nga badde kayisa nnyo buli omu ekwetaasa era nga waliwo abatuuze bambalaganye n'abasirikale okwetaasa okakana ng'emmundu emuguddeko.
kyokka poliisi emaze ne basinza amaanyi era waliwo abakwatiddwa ne bateekebwa kabangali. Adrian Bale Bwanika ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Nyongera kwebaza kubeera naffe tukyali ku Watoto Church wane webeyogerere we tusinzidde okuweereza agataliiko nfufu nga wagenda okubeera emikolo gy'amatikira ga Ssaabasajja egya 33 kansooke nkuddemu ekirango eky'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze ekya EDCL kitegeeza bakasitoma baakyo nti okuddaabiriza Kampala Metropolitan Transmission System kugenda mu maaso nga bali mu kitundu ekisembayo nga baddaabiriza line eya Kampala North mutundwe ya KV 33. Omulimu basuubira okugumaliriza nga 8 omwezi ogujja omwaka guno okusobozesa aba ETCL ababawa amasannyalaze okukola obulungi omulimu guno. Amasannyalaze gagenda kugibwako okuva nga 3 omwezi guno lwe lwaleero okutuusa nga 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Amasannyalaze gakugibwako okuva essaawa emu ey'okumakya okutuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ebitundu ebigenda okukosebwa kuliko Namuŋŋoona, Kigobe, National Housing, Munaku, Lugala TC, Lubya, Lusaze TC, Kosovo, Bukulugi, Masanafu, Kinoonya, Nateete Police Station, Nateete Kigagga, Kibumbiro, Kigwanya, Busega Roundabout, Kasumba Square, Busega Kabale, Busega Dome, Samona Factory, Makai Road, Nateete Taxi Park, Nateete Church Zone, Nakawuka Road ne Rungujja. Ng'omulimu guno gumaliriziddwa kyakukendeeza okubavaako kw'amasannyalaze. Abantu mwenna musabibwa okweteekateeka obulungi. Beetondedde mwenna abakoseddwa. Bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu enteekateeka awo twavuddewo dda. Leero mu kanyomero k'omukenkufu ke tukutuusaako buli lwakuna wano mu gataliiko nfuufu nate omukenkufu Nyanzi Julius akuleetedde engeri gy'olimamu ekirime eky'amatuggunda n'emigaso gy'ebyo ebivaamu. Kasukali keeko Mongo Food Club bw'oba toli memba nkugamba nti ebikisa mingi nnyo gy'osubwa naye nga bwe twalaba olw'okuno oluwedde mu pulogulaamu yaffe eno ey'akanyomero k'omukenkufu nti sukaali ono w'amatuggunda awooma emirundi 10 okusinga sukaali owa bulijjo. Ensi yonna kati gwekozesa, abazungu bamuyita monk fruit naye ffe tujja muyita amatuggunda sugar. Tewali buzibu. Lwaki twagala sukaali keeko klabu eno mugijoininge kubanga mu Sundown n'abaayo omwezi ogujja nga 28 na 29 wali ku St. Zimera Community Grounds Mengo eyali Baka Packers. Tugenda kulaba engeri bamemba baffe gye bakuzaamu ekibiina kyaffe kino. Jjukira abamemba bangi abaligestalinze era obalaba bwaligestalinga afuna kaadi eno kaadi eno mulaga nti memba kati kaadi eno buli wogenda ne bwogenda emitala w'amayanja sukaali ono bamukusalirako ebitundu 5 ku 10 abadde ku mutwalo n'omufunira ku 15 ate nga wabulamu nnyo nga bwe mwalaba abalwadde ba sukaali bamukozesa omuteeka mu butunda mwaba obutunda eno ecupa emu etambula lita 2 lita 2 ez'obutunda tebereza bisibe ebidomola lita 2 bidomola bita bibana 10 bidomola 10 mukanywa woma kati ngokozesa 15 okukola obutunda lita 2 kintu kiyitirivu nnyo aba baking abakola kimwena mumwetaaga ate nekisingira ddala okuba ekikulu ng'ogyeko okumukozesa n'abalima mulime katale kanene nnyo ate n'abasuubuzi n'abamutambuza mufuna kaadi n'ofuna ne t-shirt egamba nti oli memba wona woyita n'onyuma k'omukenkufu nete muli amabanja ku kyalo olw'okuba oyambadde t-shirt y'omukenkufu. Ate mu kulima amatugunda mangu ga kulima gwe memba mangu ga kulima kubanga ekisookera ddala nti osima ekinnya kya fuuti emu ku emu bw'omala okusima ekinnya n'osimbamu amatugunda go gano
n'oteekamu buli kinnya tukwemwemu atenga amabanga okolera ddala amabanga kubanga guno amatugunda gawangalira ddala okola amabanga ga mita 2 ku 2 kintu nekibanga kitambula bulungi nnyo amatugunda go n'ogasimba era bwe gamala okula ffe ne tukuyigiriza okukola mu sukaali kyekyo kyennyini bwe tugamba nti kasukaali keeko gw'omulwadde wa sukaali omulwadde wa pressure owalusa yesiba olubuto alina gaasi mu lubuto alina omwana akozesa ebiragalagala ekyokuddibwamu kyekino kayitirivu gwakola emigaati gwakola akamula obutunda ate naawe ayagala omulimu yitayo ku Prof by Research tojja kwejjusa muno obadde omulaba ng'agenze mu woteeri n'atonyeza nogamba ono atonyeza biki sukali wa matugunda gwe aguze ecupa eno oba osevinze kilo 10 ezo sukali oyo webikajjo ate ono ng'omufunyidde ku 15 ng'oli memba kitegeeza nti kintu kiyitirivu nnyo mu mbeera eyo bw'obenga ensawo ya sukali ku 200 oba osevinze 400 oli asaasanya 400 gosasanya 15 lwaki tovuge ku meeri lwaki tolye ku gundi ku sukali ono oba lwaki tofuna ebirungi n'olwekyo mu mbeera eyo ate gwe naawe omulimi jjukira nti kilo 10 ez'amatugunda bw'oba ozigaseko omutindo n'okamulamu ono sukaali ofunamu lita 10 ofunamu lita 10 kilo 10 zikuwa lita 10 buli lita ya 15,000 ofunamu akakadde kamu n'ekitundu bulamu bwome kasukaali keeko tukwatagane ku Lwokuno olujja. Yongerayo n'amalala abatuuze Muyenga B mu Kampala bakunyiza omwogezi w'akakiiko ebyokulonda Julius Muchunguzi olw'emivuyo egyetobekedde mu kalulu egyavudde ku bakuliddemu okulondesa abasindikiddwa ab'akakiiko. Abatuuze b'e Muyenga B mu Kampala nga bali wamu n'omu ku babadde beesimbyewo okuvuganya ku bassentebe Adija Nasozi era nga kigambibwa nti yali awangudde bakunyiza Julius Muchunguzi omwogezi w'akakiiko ebyokulonda abadde agenze oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya ku mivuyo gye balumiriza tegyava ku balondesa abasindikibwa ab'akakiiko. Abantu okuva ekibuli nga n'amannya tugamanyi be babadde ku layini emu babadde baagala akalulu kaddibwemu kyokka Muchunguzi n'abawabula nti bali tekisoboka okukolebwa olwaleero era n'abawa amatu okwanya ensonga zaabwe. Mbadde nsaba bwe munaaba mutuwadde chance ey'okuddamu okulonda akakiiko ebyokulonda kaagala buli nsonga yonna ekaleetebwa awabeerawo ekizibu kyonna kaagala kajekeneenye kasobole okuwaayo ensalawo yaako enaasobozesa abatuuze okufuna obwenkanya. Wano abadde ng'asinisa asitamye kubanga boogedde ne Bekiya nga balumiriza nti abaakuliramu okulondesa bwe baamala okukola akavuyo ne babuukira pikipiki ne badduka kino kyavaako akacyankalano nga n'okutuusa olwaleero bubagamba tebalina ssentebe. Electoral Commission yennyini abaana be mutuweereza beekomanye ba candidate kubanga we mutusindikira omuntu n'atuka n'agamba nti gwe Nasozi aliko ne boonawangula tojja kulangirirwa. Muchunguzi abeebazizza okukoma emirembe nabasuubiza ensonga okuzitwala eri ssentebe w'akakiiko ebyokulonda kuba ngenda kubitwala mu kakiiko ewa ssentebe w'akakiiko ebyokulonda. Masajja Kibira B waswa Samuel Luwandaga naye Gakabaga akomba ng'ono agamba nti mu kiseera kino yandibadde ssentebe naye sseba akavuyo akaliwo omwalina okumuyisaamu ku mbooko tekyasobose akati anyiga biwondo. Ate nga akalulu kano kateeka mugongo misala tukutuku omusana gwaka nenkawangula ne baddusa obululu bwange babutwala ne tugezaako kugenda ku division tulondoole kusanga asigale batukuba emiggo mingi nnyo n'amasasi gavuga. Kyokka ategeeza ng'ensonga bwe zimaze okutuuka ewa ssentebe w'akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama era ng'amugumiza mu nsonga eno agirondole era gyenva. Ono yabadde avuganya ne munnakibiina ky'NRM Jibril Kigundu gwe balumiriza okuvaako obuvuyo. Bw'owa abatuuze ku kyalo Nkonge mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono beekalakaasiza ku luguudo oludda e Kayunga nga balaga obutali bumativu olw'omu ku basumba mu kitundu kino gwe balumiriza okuvaako akavuyo mu kulonda bwe yeekobanye n'abantu abawambye abakulira ebyokulondesa mu kitundu ne bamutwala mu ggombolola ey'Ekyampisi n'akyusa ebyavudde mu kulonda. Olwo ne balangirira omusumba ono so nga bo baali balonze Ssenvumo Isima nga yafuna obululu 298 ate omusumba n'afuna obululu 156. Kubanga Feisima atuweereddewo okuva
nga bukyanga tujja kuno. Abekalakasi bakira bakulembeddwa maama abadde akuyogerera ku kizindalo kya Mukalakasa ng'abalala bakutte ebipande bawandiisa ebigambo ebiraga obutali bumativu. Yafuna obululu 3 plus olina afuna obululu 15 batuleke tulonde abantu betwaga. N'abamagye bajja wano ne bakuba amasasi ne batwala obululu obwo n'empapula ne bagamba nti bajja birangirirawa kugombolola. Ategeeza nti bakukkiriza kukulemberwa omuntu atabeera mu ggwanga era nga boogedde amawanga gy'awangaalira. Munakenya abeera ne Canada si waakuno kale tusaba batuleke n'abantu b'oku kyalo. Balaajanidde ab'akakiiko k'ebyokulonda okuwuliriza okusaba kwabwe akalulu kaddibwemu nga waliwo n'abavudde mu ddiini esabibwa omusumba gwalumiriza okutwala obuwanguzi bwa munne. Ayingire mu nsonga zaffe batugeza obuwanguzi bwaffe. Poliisi erabiddwako nga yeetala ku luguudo luno kyokka nga bakira abeekalakasi bagiraba nga bagwa kava. Yesembo Moisima alumiriza omusumba kumusala ensawo nga akkatiriza engeri gye bamututteko obuwanguzi. Butemu ey'okunnangirira n'okuba amasasi bagenda ne balangirira abalala. Ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda e Mukono gye tusanze abawala abazze okwemulugunya okubadde abeero bagenda mitwalo agambibwa okubwa eriiso ne litungukayo nga beekokodde akavuyo akatuuse n'okuviirako okulonda okuyiika. Era batuuka ku polling station amagye ne gatandika okukuba abantu ab'oku kyalo ne batugobawo n'eriiso lyange olyaba baali. Kindeese mu kitongole kya EC kufuna bwenkanya kubanga nze yeesimbyewo saafuna mukisa kweronda. George William Eriyawo akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono akatemya abazze okwekubira enduulu nti bo tebalina kyakukola n'abawa amagezi okweyongerayo eri omulamuzi Simon Byabakama. Electoral Commission headed by the chairperson commissioners be balina okuwuliriza zino ensonga zino ezikwatagana ne either okuddamu akalulu. David Sekayombya ne David Musikalyankolo be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate mu malala abamu ku balonzi mu disitulikiti y'e Wakiso ne Mukono bakukulumidde abakuliddemu okulondesa mu byalo ebyenjawulo bebalumiriza okukyusa ebyavudde mu kubala abalonzi ne balangirira abataalondeddwa. Wadde ng'okulonda basente b'ebyalo kwabadde kwa kusimba ku mugongo nga layini empanvu eriko abalonzi abangi eraga lwatu nti oyo abawangudde ate abamu ku batuuze ku byalo ebimu nga kataluko lukwanga balumiriza bakuliddemu okulondesa okukyusa ebyava mu kubala abalonzi. Bagenze ku ofiisi z'ebyokulonda nga bagamba nti bo balonda Vincent Mumpi nga tebalonda nkunnabukeera ssente babaddeko kubanga ono amaze ebbanga nga baliisa kakanja. Kubanga kalulu kaffe tekabaddeko nti nno oba nti nno kabuzaabuzibwa. Bakiramani twamulonda n'ayitamu ne bamulangirira. Naye abantu abali wansi eno ku gulawundi balinyirira eddembe ly'okulonda. Sebo Minisita Balamu Gairahabe ne mukyala Nammeere tubakowoola. Batusuubiza droni akalulu twakalonze mu mirembe. Tukooye obubbi. Balumiriza nti yakuliramu okulondesa Robert Senfuma yalangira Nabukeera mu kifo ky'okulangira Mumpi bye bayise ebyekifere nga byonna babikwata ku butambi era babiraza omusasi waffe. Kati obuzibu obuliwo kwe kubanga Nabukeera ne Mumpi buli omu yalangiridde olukiiko lwanaakola nalwo ekireesewo obweraliikirivu. Eyo si yaffe eno mbi nnyo nga bw'olaba nze ne mukazi mukadde naye sikyalina kibanja baluta awantu wange bali bajuje wange ne poliisi nataka kuba musase wange. Endagaano zaffe ziriko balansi. Tugenda wa chairmani ng'ogule poloti. Chairmani n'agamba njagala 10%. N'agamba njagala akakadde ka ssente. Bagamba nti sibakukkiriza bukulembeze bwe bataddewo okuggyako ng'owaabwe aweereddwa sitampu. Nga kuliko Senfuma abadde balondesa badde baagala bakasindike Wakiso bakalonde naye nga batukamba kalangirirwa wennyini. N'olwekitwaladdeyo okwemulugunya kwaffe nga tusaba Electoral Commission etukomezeewo obuwanguzi bwaffe. Waliwo n'abatamatidde na byavudde mu kulonda abalala abakumbye ku kitabo ky'ebyokulonda okussaayo okwemulugunya kwabwe nga wano bakukyalo okuli Kyoga nga waliwo wamu ne ssente babaddeko Vincent Matovu Bayego. Tuzze wano okubanja obuwanguzi bwaffe obwa Nabweru nga kandideeti wange ye Nambuya
njagala otegeeza nti mwami Kabenge Ennabweru, mwami Kabenge Godfrey tewawangula kalulu. Omukulu ssentebe Samba Samuel tiyabba obuwanguzi bwange. Ndi wano okusaba akakiiko k'ebyokulonda tuddemu okulonda okwo kubanga ekyamanyi batutafunya bwenkanya mu kulonda okwo. Aida Tumusiime akulira ebyokulonda e Wakiso alungamiza ku byabaddewo. Ebyalo 25 okulonda tekwasobodde genda mu maaso olw'ensonga emu eba endala. Abaana bataataganyizwamu, waliwo abantu abamu nga si balonzi tebajja kwewandiisa naye ku lunaku lwo ne baagala bakole ki bajje benyigire mu kulonda. N'abatuuze ku kyalo bajjwe mu Lukagwa bwayise 1 mu divisioni y'e Kawempe mu Kampala bakedde bwegugunga ne balaajanira bakacooka ebyokulonda badde bateeke balonde ssentebe gwe baagala. Kikonyogo Muhammad Kaule amanyiddwa nga musomesa nga Rashid Serunjoji akacooka ebyokulonda gwe kalangiridde tebaamulonze kubanga yadduka mu layini n'atandika okulwana n'abawagizi ba musomesa. Twasalawo nga talina kyatukoledde okumugjaku nga tulina omuto gwe tukola ki gwe twagala. Twasimbye layini kansala Kikonyogo Muhammad musomesa deni ne bamusimbako layini nekube kona nekomawo nezibera layini 2 ne bagana tumala ate nayitako nakulumu nayitawo nagamba yerangiridde. Zoni yaffe yetegerera nayo ddira otyo omuntu abantu ne bamulonda nga bamwagala layini ne ziba 2 ddala n'abaabaddewo bonna akalulu baakabaliddewa. Balumiriza nti abakuliddemu okulondesa tebaabala balonzi nga balabirawo nga Serunjoji yadduse mu layini ate akoma bwacacyanca nga balumiriza poliisi okuvaako emivuyo. Abantu ngaffe tulumizibwa munda. Abantu bataddeko si betwagala kuno. Betwagala musomesa lwaki yagana layini. Mutuyambe tuli bubi. Nga kiba kibi nnyo naddala ng'abatuuze otukakatikako omuntu atali mulungi ng'ate gavumenti yalaba obuvunaanyizibwa bwa ssentebe beerosi nerufuula nga nnaku lwakuwummula mu nsi yonna abantu basobole okweteekateeka. Kikonyogo gwe baasaze ensawo annyonnyodde ebyaliwo ng'enkeera kulonda era ng'atutte ebbaluwa ey'emulugunya eri akacooka ebyokulonda ng'asaba kuddibwemu. Omwogezi w'akacooka ebyokulonda Julius Mucunguzi ku lukomo lwa simu ategeeza ng'okulwemulugunya kwa Kikonyogo bwe kubatuuseeko era bagenda kulaba ekyokukola. Akakiiko kalina okusooka kafune evidence beboogera kuwa buli kwemulugunya tekitegeeza nti kikuwa kutuufu. N'abalonzi mu zooni y'Amayinja, Bugalani ne Nabukalwe bwayise mu ggombolola y'e Kawempe bali mu kwemulugunya ku ngeri ebyokulonda ebyakwatibwa mu bitundu byabwe. Basabye akacooka ebyokulonda badde mbateeke okulonda bassentebe. Abadde mutegeka akalulu omuntu awangule ng'awangudde mu mazima. Twalaba kuli gyesita wadde okusimba olunyiri n'olumu neekubidde endulu ku ise emirundi 3. Twagala mukulu balawo nga bw'obeera n'otasa abantu twagala ojjeko mu Bugalani zone eyaffe twekubidde obulanga mu bitongole ebyokulondesa naye tebatuseemu. Baatuyolera abayaaye ne babajja yonna gye batutamanyi ligesa ne bagizira ne batugamba tewali ligesa tetulondangako. Ate y'omulamuzi Emmanuel Baguma ayongezaayo okuwulira omusango abasatu abavunaanibwa okulya olukwe mu nsi yaabwe n'okwagala okumamulako gavumenti. Bano kuliko retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale ne munnamagye Captain Dennis Oyawola nga kati gwakuddamu okuwulirwa ku ntandikwa y'omwezi ogujja. Ku ssaawa 4 ez'okumakya bawabirwa babiri mu musango gw'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe okuli Haji Obed Lutale ne munnamagye Captain Dennis Oya baleeteddwa mu bbaasi y'amakomera okuva e Luzira wakati mu bukuumi. Oluvannyuma bayingiziddwa mu kkooti nga bannamateeka b'oludda oluwaabi Richard Birivumbika ne Timothy Jatiko wamu n'omu ku bannamateeka abawaabirwa abaweereddwa gavumenti Sylvia Namaweji bagenze mu ofiisi y'omulamuzi okwevumba akafubo. Oluvuddeyo omulamuzi ayingidde mu kkooti n'etandika. Oludda oluwaabi lutegeezezza nga beetegese okugenda mu maaso n'omujulizi waabwe omuzungu munnansi wa Amerika Andrew Wilson eyeeyita Orlando muno yaliko komando wa Amerika wategeeza omulamuzi nga balina okusaba kwe baagala okuteeka mu kkooti
omulamuzi yategeeza nga bafunye ebbaluwa okuva eruzira ng'eyogera ku mbeera Dr. Kizza Besigye gy'alimu era ng'ensonga lwaki tuleeteddwa mu kkooti olwaleero. Y'omu ku bannamateeka bawaabirwa Namawejje ategeeza nga bamu ku banne okuli Julius Sserwambala ne Sarah Awero bataliiwo. Haji Obedi Lutale asabye omulamuzi okumuteeka ku likodi talina munnamateeka yenna muwolereza era nga ne gavumenti bwe yabawa tebabakkirizanga. But what I want in this court or in this temple of justice is fairness. So I want it to be on record that as of now, I'm not represented as the prosecutor said. I have not consented for anyone to represent me in this matter as of now. Oluvannyuma Namawejje asabye kkooti omusango gwongezebweyo okuwulirwa olw'ensonga Dr. Kizza Besigye omutwe omukulu musango guno mulwadde nga y'ensonga lwaki taleeteddwa mu kkooti ate nga n'amateeka gagamba nti olw'obwenkanya mu kuwulira musango avunaanibwa alina okubeera nga waali. And in the circumstances, I pray that this honorable court is pleased to grant an adjournment to allow A1 to be present at his trial. Omulamuzi omusanga gwongeza okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ng'alagidde bamakomera okukola alipoota ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye bagiweereza mu lutuulo olunaddako. Kyokka olunaku olw'eggulo Dr. Kizza Besigye yatabukidde mu kkooti okukakana ng'azirise era bamutwalidde mu mmotoka ey'abalwadde. Bino ebijjedde ng'omulamuzi David Matovu wa kkooti enkulu mu Kampala agobye okusaba kw'okweyimirwa kwa munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye musango gw'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe Salongo Erias Lukwago ng'okugoba okusaba kwe kivudde ku butaleeta bbaluwa mu kkomera eraga nti abasawo b'eruzira tebasobola kukola obulwadde obuluma Lukwago. Kyokka bino ologodde matu g'abooluganda lwa Lukwago abasangiddwa mu maka ge Wakaliga ne bakukkulumira kkooti eno okugaana okumuyimirira agenda afuna obujjanjabi ate nga yeetaaga abasawo abakugu. Nadde nina essuubi gy'omulamuzi olwaleero ajja muwa beyiro abuze ng'ava bweru Ssemateeka wa Uganda agamba omutabala musango kuleka nga gumaze omusinga. Bakulembeddwa omusika wa kitaabwe Hajji Abdul Ssewankamba Muzigo nga bagambye nabo mu kiseera kino babuliddwa eky'okuzzaako ate nga kumpi bonna mu famire yaabwe bayimiriddewo ku Lukwago. Bwakutesibwangako gwa bubbi tawuhabirwangako gwa bubbi tawuhabirwangako nti oba alina kyagezaako okunyakula ayi gavumenti yalibadde nekwatirizza. Muzigo ayongeddeko nti Lukwago omuntu akoledde gavumenti okuva mu buvubuka bwe okuviira ddala nga mubaka wa paalamenti nga ne waaberedde Lord Mayor enzimbi ya gavumenti nnyingi gy'ataasizza nga waakiri bandisinzidde ku ebyo ne bamukkiriza okweyimirirwa asooka afune obujjanjabi obusaanidde. Ssente z'ataasizza eza gavumenti mpitirivu nabati nga naatera kugenda yataasa mpitirivu. Joseph Innocent Ssenfuma ne Joseph Ssettimba eby'okusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Webale nnyo kubeera naffe bwe tugenda mu emizannyo gya Commonwealth Games gikomekerezebwa ku Sunday eno mu Scotland nga She Cranes ekomawo nkya mu gw'okulwanira ebifo. Sure of their own and then start to chip away at Uganda's and find themselves back into this. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gw'okubaka ya She Cranes olwaleero emaliriza empira gy'ekibinja ekyokubiri mwewangulidde bannannyinimu wa Scotland ku ggoolo 65 kwa 56. Wadde ng'ewangudde teese okugenda ku nzannya z'okufuna omudaali. Kati bagenda mu zaakulwanira bifo nga bakomawo nkye mu nsiike bawana ekifo ekyokutaano oba ekyomukaaga. Mu kibinja kyabwe banaamalidde mu kifo kyakusatu nga balinza agenda okukwata ekifo ekyokusatu mu kibinja ekisooka. Clinical work rate from Uganda. Two options in there.
there's so much to learn. I'll be honest with you, I don't think we are where we want to be physically, but I know most of us are where we want to be mentally, and I think that's the most important thing. There's so much we can learn from this tournament. Obviously, the World Cup is coming up, so as an individual, but also collectively, there's so much we can learn, and I can't wait to see what we do after this tournament. Yeah, because the last Commonwealth Games, they were number 5. So this time round, they need to maintain their position, which is the most motivating thing for them right now. And they feel they're strong to come in hard against any team that will qualify between South Africa and England. Eggulo Uganda yawangudde emidaali emirala ebiri okuli ogw'ensero n'emisinde, ogw'ensero ng'abadde y'abakazi eya 3x3 nga bakubiddwa Australia ku final ku nseera 2012 nga ttiimu eno yabadde y'abazannyi 4 okuli Jamila Nansikombi, Torasi Nyamwenge, Jenny Asinde ne Melissa. I feel like we didn't take those chances. Could have played better. I think the game was there for us to win, actually. But yeah, at the end of the day, I'll be proud of the effort we put in. Being debutants, going with the silver is not too bad. Mu misinde Uganda yafunye omudaali ogw'ekikomo ng'eta muddusi wawe Perth Chemutayo misinde gya steeplechase egy'okubuuka obusenga bw'ogwa mu mazzi egya mita 13 nga gyawanguddwa Munnakenya Faith Cherotich. Record was set last year, but now it has been lowered in fantastic style to 9:01 by Faith Cherotich. Mu bikonde Uganda yagimaze nga tewanguddeyo omudaali gwonna abalala babadde basigaddeyo okuli Aziz Abdul Ringo ne Angel Katushabe okubwa nga Aziz Abdul olwo asaziddwamu oluvannyuma lw'okukuba Thomas Dama omutwe emirundi 2. The season is not fair. The season is unfair. If you see the beginning of the fight, when he hold me, instead of telling him, they are saying, Rage, stop holding. And I'm not the one. Like, he landed the light pants on me, they count, okay? They count everyone witness. But when I land him heavy punches, he was about to fall down, but the ropes saved him from landing down. They didn't count like 2 times, twice. They never count. So the decision is unfair. Ku mizannyo omukaaga kati Uganda essuubi eddala erina mizannyo 2 egisigaddeyo okuli ogwa judo omu n'okuvuga eggaali olunaku olw'enkya. Ttiimu yaffe tugyagaliza obuwanguzi ate zo empaka za Sekafa Kagame Cup olwaleero Vipers ebadde ettunka ne APR ya Rwanda nga mu gusembayo mu kibinja nga Vipers ebadde erwana kumalako nga tekubiddwamu. Ate katulabe ebifa mu katale k'abazannyi